Nja kukyogera nkidde buli kaseera. Kyagulanyi Robert Center mu kasajja kagwagwa, akanyuliko enjaga, akadobonka n'obudobonkanyi. Era n'abakawagira. Kubanga Omuganda aganti mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Bwe mmanya mukwano gwo mmanya empisa zo. Bwe mmanya nti owagira Nuupu, mmanya amagezi go n'entegeerayo bweri. Tetuganye gavumenti mbi, gavumenti ntemu, twagala kukyusa mbu Kyagulanyi ajja akyusa ensi. No sense. Njagala mbalako omusajja gwe bayita Dr. Nico. Omusajja ono abeera Netherlands. Kyagulanyi Robert Center agamba Museveni ajjuza mu office Abanyarwanda n'Abanyankole mbu Abaganda tebalina bifo babasuulawo. Kyokka akulembera Nuupu mu kibuga mu ggwanga lya Netherlands. Muzungu tajjangako mu Uganda, tabeeranko mu Uganda, naye mbu yalwanira eddembe ly'Abannayuganda era yakulira Nuupu chapter. Era aba Nuupu ne fujjo lyonna lyakola bagenda bapostinga ku Facebook ne Twitter. Ngenda kulaga obu video bonna ne ku TikTok. Mbu labisa. Olwokuba yena girlfriend mu Uganda gwe bayita Susan Nabuti asobola okujulira ebigambo by'enjogera kuba yamuddukako nga batule nafunga emipiira temuli mukka. Anti abazungu obamanyi. Ate abaana bawano tebagadde kubawuba woowe. Njagala mbabuulire nze sisobola kubeera mu kibiina muli Samusoni Kisekka. Oyo Samusoni Kisekka agenda we muli abantu. Sisobola kubeera mu kibiina muli Samusoni Kisekka. Nze sisobola kutuula mu parliament muli zaake. Kubanga abantu bangi waliwo yangambye oli Kasiru kavubuka gwe singa oli mwena singa kati oli wala nnyo olaba Segirinyo omusinga amagezi naye member wa parliament ate gwe omugezi singa gwolwanira abantu nze ntuule mu parliament omuli zaake. Njagala mbalaga obu video bw'omusajja gwe bayita Dr. Nico omuzungu owe Netherlands agenda akole fujjo ku Bannayuganda ng'atambula n'abantu ab'olubatu nga bakola effujjo mbalwanira Nuupu chapters eziri ebweru. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda yimuka oveeyo otaase Bannayuganda. Waliwo obuyeekera obutandise okukola ku Bannayuganda n'okubamalako emirembe naddala abali ebweru w'eggwanga buli atakkirizigana nabo nga bagamba NRM. Obu video ogenda kubulaba naawe ojajinge. Nakugamba kino nkiddamu sajja ku kibuga kusinika mannyo. Museveni ebimulemye bwe ebiri ne gavumenti ye bajja kugenda kubanga bakaddiye. Ekyo tekindowooza nti ate Kyagulanyi asobola okukulembera eggwanga lya Uganda. Nedda. Akasajja kabaloga ku Kyagulanyi musiru. Lwaki ngamba nti musiru? Omuntu asobola okuvuma prime minister w'eggwanga n'ajerengula madamu Nabbanja. Kubanga ng'ovuddeko ekyobukulembeze Nabbanja azaala Bobi Wine. Abamuzaala. Museveni azaala Bobi Wine. Naye amuyita omusiru enkya n'eggulu. N'amuyita avunze enkya n'eggulu nga ngoberera oyo. Mwabali ebweru kambabuulira abaasiranira eyo. Mwava mu Uganda mu ggwanga ebbi ne mugenda e London ne mugenda ludda wangate mugaggawalanga nga era muli banaku ng'ekyokulya kibabula ng'omase emyaka 15 todda wammwe. Museveni yakugana gaggawala ku mulembe gwa Amini mwalina kalina. Tutandike ne video zino zirabe effujje erikolebwa omuntu alina abantu bana bali bagenze kukola independence celebrations. Buli akola independence celebrations nga bagamba mbu awagire NRM. Baganda bange nedda si buli omuntu we NRM. Abantu bagala ensi yaabwe. Bannayuganda abali mu ggwanga lya Netherlands bangi abawagira NRM n'abawagira people power bangi abatabirimu nga bagala ensi yaabwe nga Uganda because Uganda is a sovereign nation. It's a state. Abantu bajagala. There are people who love Uganda at heart. Kati bafudde wa Museveni wali wa Bobi Wine wali balinze nkyuka oba eri jobe tedikola etya naye mu mirembe si mu kuwemula na kuvuma abantu. Mulabe video zino. Now we are putting people here. I'm not really thankful because people way back home. I don't do the same. You're doing black slavery, you bastard. Go back to their place. Come and get one. Don't have a defender. We have a defender. Why is it recording me in my own car? We have independence. I am in my own car. Why is it recording that? And I have the right to report you. You have the right to report me? Yes. You have the right to report me? You have the right to report me? Someone called the police. You have the right to report me? You call the police. Dr. Nico, this is the message for you. I'm Dr. T Amale. I'm from Uganda. Let me tell you one thing. You call us monkeys. We are monkeys really, but we have a state. The reason why you gave us citizenship
and you allowed us into your nation, it's because we are people. We came to work. We are adding value to your nation. Uganda is a state. We have a president, Yoweri Kaguta Museveni. He was elected and is sworn in as the president of Uganda for 5 years, from 2021 to 2026. Until further notice, but now President Museveni is the leader of Uganda. Don't expect to bring change in a violent way. We are all Ugandans. We are all people. We are all humans. We are created by God. Don't infringe into the rights of somebody. These people are celebrating the independence of Uganda. For you, nope, you might think that Uganda is bloody, Uganda is bleeding, Uganda is full of chaos and wars, but others enjoying life. If somebody is celebrating the independence of Uganda, why could you come to infringe? Why could you come violently to attack them? Because you are nope chapter. Larissa. Very stupid and nonsense people. If you want to remove a dictator Museveni, why do you behave like that? Why do you behave like hooligans? Because we have all the videos. You thought we are not recording you. We are recording what we are doing. If you were right, why the police? Why did the police arrest you? Why did it arrest you? Secondly, this is the question to Kyagulanyi. Kyagulanyi Nobody Centum, you know what you are doing because you are a politician. You want to change your life. And I want to address all people from European nations and people from the diaspora. You are not going to intimidate anybody because we are enjoying Uganda. Uganda might be with issues, but everything can be settled amicably with time. If Museveni is so bad, if Museveni is driving Uganda backwards, one day Museveni will go and who you want will come. Anybody you want will come. But you should show a difference between Bobi Wine and Museveni. If Museveni is a killer, Museveni is a tyrant, if Museveni is a dictator, then why do you want to infringe into the liberty of any person that don't support you? It was so easy. Zake avumi omukazi amwetondere bigwe. Mulimu kumuwana. We are going to expose you more. Dr. Nico, watch out whatever you are doing. However much we are monkeys, but we are intelligent. We are intelligent. However much we are monkeys, we are intelligent. Ugandans can decide whatever they want to do. Kyagulanyi Nobody Centum and Noob are not the ones to decide for us. And not every person is a politician. Some people are doing their own businesses. And you come because you support Noob, you want to infringe everything. Let me ask you. Kyagulanyi, if Kyagulanyi says that Museveni is full of nepotism, he gives every Jewish job to his own people. Why were you selected to be the leader of Noob in Netherlands when you were white? How can you know the problems of Uganda if you haven't ever been even to Uganda? How can you? That's nonsense. That's nonsense. And we condemn any act of the sects of violent sects of Noob in Europe, in the diaspora. Leave people alone. Come and attack Museveni. Get guns and go and attack UPDF. Because Museveni is it's called what? The commander-in-chief of the armed forces of Uganda. Go to Nakasero, go to Entebbe. Leave people alone. Some people are doing their own businesses. If they have decided to do something, let them be. If you are good, if you have been struggling, are you stupid to struggle for 5 years? You told us in 2021 you're going to be in Entebbe. Now you are in Magere yapping, doing all funny things because you support Kyagulanyi. Dr. Nico, I warn you. I respect you because you are older than me. Respect Uganda. Respect Ugandans. Do what you are supposed to do peacefully. Don't enter into the privacy of somebody. If people are doing their things, leave them. If you can't fight a rapist, you come down and enjoy. If Museveni, you are afraid to uninstall Museveni from power, leave Ugandans. Because Kyagulanyi told us to get in Dagamuntu and leave everything on him. Now Kyagulanyi is accountable. Why Museveni is still at Entebbe? Lwaki Museveni akyatusiba mu jjaamu essaawa 4? Kyagulanyi watugamba Museveni ogenda kumuggyako. Kasajja gwe nze sikuwagira, baneze siwagira Nuupu. Nze Kyagulanyi simulabamu makulu, simulabamu magezi, n'abantu balonda abagenda bamanyiira abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Muleka abantu babeere kye bali. Kyagulanyi yatugamba agenda kujjako Museveni. Kati Museveni yamulemerawa.
abasibe namwe n'abali makomera mbagumya mulindeeko emyaka 2 kasita Kyagulanyi 2026 ajja mugende mulonde nga bwe yabagamba ebiramu sirike keep quiet. Bannayuganda mubaleke. Not every person is a partisan. There are people who do things because they are Ugandans, not because they are NRM, not because they are people power. Some people are tired of that nonsense. Mwabu ebyokukola ensi yabalema mukkirize nti mwalema. The first step of healing is to accept that I'm sick. Bw'oba Museveni abalemye mukkirize muve ku bantu. I saw the message, these videos, and I was concerned. I was a lot concerned about what is going in the diaspora. Mwabantu banupu mwevume mweka mune mweka. But physical attacking people, mujja kumanya nti eggwanga lya Uganda lirina obukulembeze kubaka gama ayiga abantu bonna gye bali namwe bajja genda babakwate babakomyewo wano because the government can do anything. Never underestimate the power of the government. Genda obuuze Kagame ne bwewekeka mu toyi n'ogenda e Peru ne weekweka Kagame nga akwagala akunonye. If Museveni was bad mwenga tabatta. For God and my nation. Ekikofiira kino nkikolimira. Gendo osoma Isaiah 14. Kyagulanyi olikka magombe ne bakwalira envunyu ensi neebuuza nti aliwe yakankanyanga ensi nga tokyalabika. Kuba byotukoze bingi. Hello everyone. I've just been released from the cell complex here in Amsterdam, Belmer. They arrested me because I was executing my fundamental right to demonstrate. The excuse they gave that I insulted the police officer. But why is it that they took all our banners? They took all our placards. They took all our flyers. They simply want to limit our right to demonstrate against the LGBT hypocrisy that is going on. And we will not stop fighting against that hypocrisy until Uganda is liberated. Yeah? You didn't check the systems right. So now I'm being arrested. I'm being arrested. This is a legal demonstration. Yeah, we announced this is a legal demonstration. Gende bwe okukola sente nga bagamba ekyo ekivulu tujja kiremesa. Omuntu ataddemu miliyoni 5 agenze bweru waggwanga kukola kivulu ayise omuyimbi. Olwokuba omuyimbi si wa Nuupu nga baga nti oyo tawagira nkyuka tugenda kumwavuwaza. Mwagala fuuka nga mirembe gya kekkeke ekibiina ekyatambula nga kitta abaddugavu. Bw'abanga Bobi Wine agenda kujja akyusa ensi atuggyeko Museveni dictator atta abantu arepinga abakyala buli wamu musaayi guyiika John nalabye gunubya ndinga atambula emisana totalina wadde musirikale ava kujja sene ku mobile money agamba gavumenti mbi nnyo. Dr. T toli ku side y'abantu abanyigirizibwa nze sinyigirizibwa and I'm not struggling, I'm strategizing because not every person is struggling. I'm not struggling. But nange free all political prisoners abasibe mu bate nze nabakwata. Kyagulanyi njagala okwatulira tolina magezi era totegeera lwaki tosavuma Museveni na Nabbanja kubanga abo bakyala bakulu ate bali mu buyinza Besigye waba aboogerako bonna abawa ekitiibwa era ng'omuntu eyakuzibwa abawaki ekitiibwa. Kyagulanyi ogenda mu mawanga ewali abantu abavuma abantu n'obagwa mu kifuba gye wagwa Umaru Kisekka mu kifuba n'otulaga nti muli kimu. Umaru Kisekka awemula avuma buli muntu. Abantu abali en Netherlands bo basisinkana abavuma abantu n'okukola effujjo ku bantu basisinkana ne munywa ne mulya era n'obawaananga bagenda okujja ko dictator Museveni mwagala kujja ko dictator ate mwavuwaza bantu bwagende wane okujja bakadama ebweru wabba sente za andamani ddaku mukazi we yasindika sente bajjeyo abaana gwalya sente z'omukazi ez'ekivulu n'okola obuvuye ekivulu ne bakisazaamu omukazi n'afiirwa obusente bwa mukwano gwo ku lusegera andamani ddaku nabo n'obulya bwe yakomawo n'ayogera n'omusindikira abawemula wawemula kabaka ovumye Museveni ovumye buli muntu olaba namwe ab'ennuupu mutandise okwevuma n'okulaba nti mulina ebizibu anti kaduuka gye yabadde akaaba anti kaduuka yasinganga okuvuma buli muntu muvumye olwo Museveni omubigo mwagala okujjawo nkyukakyuka gye mugenda okuleeta nga bannammwe mubalemesezza. Muli South Africa mulumba buli NRM mulumba buli atabawagira muli London buli kivulu kya muntu atabawagira mukikuba ku ttaka bana bali kamba buuze ngenda kudda kusindika tekako video ng'omusajja ono bamukwata bw'abanga yali mutuufu okusinda ku mateeka ge Netherlands waki polisi yamukwata
ye wannansi waayo bano bagwira abaddugavu bagala bane Uganda yafuna obwetwaze erina issue zaayo tekingana ku celebratinga kubanga bwe tukuba ekifaananyi Kyagulanyi ng'ali ku beach asanyuka nga muga ate wabatu Rwanda kigana kusanyuka bwebanga Uganda erimu obuzibu kingana ku celebratinga independence ya Uganda abo bali be NRM be mwali mulwanyisa nga mulumbye nga bali mu independence celebrations bali be NRM bwe mbanga mwali batufu lwaki polisi yamukwata oyo Dr. Nico lwaki polisi yamukwata njagala mulabe video mulabe fujjo ly'abanuupu omukungu bwagenda nga bamulumba Munnayuganda tabawagira nga bamulu kyokka baagala kujjako Museveni omubi era omutemu kiraga nti temulina magezi nze Dr. Timba buulira sisobola kuwagira ku Kyagulanyi kuba simanyi nti oba byabayogedde abava kunywa njaga kuba akyaginywa Kyagulanyi naye akimanyi bwe mba mulimba tugende mu kyuma bakebere Kyagulanyi yakoma ddi okunywa enjaga ojja na kulaba nti newe tugendedde mu kyuma yakanywa enjaga kati nze sinza gobera muntu anywa njaga bwagweddalu nga mulonze ku ntebe and we are live tuli atunywa ate ne mu government eddako tujja kubeera bulungi nnyo kubanga bannange bw'olifuna obuzibu wano temwasula Segirinya tewali wa Nuupu leero bagobye mu nju wali wafudde ategedde kye yasuze abaana bakawuma manyi bwe bakira mugende aba Museveni asibye abaana nze mbasindikayo tubagamba buli kaseera temugenda bintu bya kwekalakaasa temugenda bintu bya bannabyabufuzi nga musunda agatwe nga bakwatayo nga muddamu kutuleekaanira bannyamu omwana wange bamuteye omwana wange Museveni to omwana ani yamusindiseeyo waliwo omuntu akeera ku dduuka lye okukola n'agenda ayaniriza Kyagulanyi entebe tebamanya ne polisi neerabula temugenda entebe oli n'asunda ogutwe n'agenda bamukutte be bakwata ne banubianiri bali mu makomera nubianiri yavaayo selected devi yavaayo abaabwe baavaayo mwe ne babasaddaaka mugende musiriwale naye muve ku bannayuganda abali ebweru I'm going to expose you Dr. Nico. Yeah, I am on the public road and I'm filming here. But I'm filming myself, yeah. You cannot film me. And you are profiting from the Ugandan government. Your business conference is taking money from the embassy from Miriam Black, right? And I'm going to expose that. Keep going. Yes? You are taking money from Miriam Black. You cannot record me. You cannot record I can record whoever I You want. cannot record me. I can record whoever I'm recording myself. Can you stop recording? I record. Police now. Yeah, you call the police. You call the You police. cannot record me. You call the police, mister. You call the police. cannot record me. Yes? I'm recording you. When you call the police, I'm happy you are the Stop police. recording me. You have permission to record me. I'm recording myself. I'm recording myself. Bring this man to order. Yes? Bring this man to order. Yes? Because he's starting to get out of control. Why are you recording? Yes? Why are you recording that? Jema Katambia. I'm sitting in my own car. You have to take out that. Yeah? I'm sitting in my own car. Yeah? This is my own car. Yeah? I know good about video. Why is he recording? Yeah? Why is he recording? Yeah? Okay. So, I'm going to stop my recording now. Yes, sir. Obuyeekera bwennyini obukolebwa ku bannayuganda gavumenti ya Uganda bw'obanga Museveni walayira okulembera bannayuganda ne gavumenti yo negamba nti egenda sekiwalinga bannayuganda ntukuwa obuyinza taasa bannayuganda abali mu diaspora kubanga Kyagulanyi afoominza obubinja bw'abayeekera obugenda bulumba abantu obumu nga bukulirwa abazungu ng'ono Dr. Nico abantu bategese tournament yaabwe bali mirembe gyabwe bali mu kusanyuka ku lwa Uganda okufuna obwetwaze oli abalumbye mbuye wa Nuupu alina abantu bana ku bantu akakaaga abanna Uganda abali Netherlands lwaki bajja abantu bana bokka lwaki polisi yamukwata ate abanuupu bapulaizinga labisa mwenyini principal ayogedde principal inako ne kayimirira bana Uganda I want to say you abantu batemu government y'Abanyarwanda mukazi w'Omunyarwanda nange we want military nze nga ngoberera oyo principal mbwayogera oyo atuluna bwatyo n'enjaga emujjudde maaso nze Dr. T Amale ndi mutabani wa Nakijoba ndi last born ndi musajja mulokole nvuga Benz ate buli mulembe nja kuba nvuga Benz abanyigirizibwa sole sinze mbanyigiriza abaasibwa sole sinze nabakwata Museveni mugende mu museeko obusungu gyali entebe mutege wali omukube ejjinja oba ogwe mu mmotoka muvumbagire mujje mu munyole ensingo fe temujja tumanyira Museveni wammwe gwe mulinako obusibu temutumanyira mulumbe Museveni commander in chief kubanga yayine mundu bwe kiba kibalemye
muvuma abantu emmwe apaka ligina abasiiwa nenze Kyagulanyi sikukkiririza wonna woli avuma muhozi ekyo kitabani kya muhozi ekyo simanyi kitabani kya Museveni ani akusinga abaana ababi mu Uganda bw'ovuma muhozi kiryoke bwogera ku Bobi Wine bannange omusajja mufaaki principal eggwanga likyuke oyo asobola okukyusa eggwanga obusiru obubali ate ne bwe mulifa mujja kunsanga mu ggulu kubanga nze sigenda mugenda ndi mulokole nze nakkiriza Kristo ne nnaaba omusaayi gwe siringa abalokola abalala abasiru abalowooza nti Museveni eggwanga limulemye ate Bobi Wine agenda okukyusa